Pakasa ekutuusibwako Directorate of Industrial Training DIT yaweebwa olukusa olw'okuteekawo omutendera ku masomo 8 aga pre-vocational DIT promoting employable skills. Naye njagala okugamba buli omu nti teri muntu yenna gwe basobola kukozesa lubeerera. Olina okuba nga weetegekera ennaku ze ez'oluvannyuma n'omanya nti bw'embeera ng'omulimu guno sigulina. Oyinza okuba nga bakugobye bugobi, oyinza okuba nga okuze n'oritayaringa n'olekera okukozesebwa, oyinza okuba nga waliwo embeera ezenga olaba covid bwatukoze, naye onoobeerawo otya. Bw'oba ng'otandika olugendo olwo olina kutandika kati n'olowooza n'ogamba ye bannange ki kye nsobola okukola, kyetaaga ssente mmeka, nsobola kikolerawa. Otandika mpola mpola kubanga essaawa eno ng'okyalina amaanyi kyangu okugezesa ebintu eby'enjawulo ky'otasobola kukola mu myaka egy'oluvannyuma. N'olwekyo nsaba abantu mwenna mutandike. Eriyo abatandika bizinesi n'emitwalo 5, eriyo abatandika ne10, eriyo abatandika n'akakadde. Bw'obeera ng'okafuna lwaki totandikayo ekintu ekitinitini? Tandikako ne sampo ekitini olabe kikola tekikola. Onoogenda okutuuka mu biseera ebyo ojja kubanga osobola okumanya ekyokukola. Teri muntu yenna mugagga akakozesebwa. Ffenna ekiruubirirwa kyaffe kyekyokuba nti tusobola okutandikawo bizinesi eziwa bannayuganda n'abantu abalina emirimu, era tusobola okuba nga tusobola okuzimba eggwanga lyaffe. Era kyekyo ekiruubirirwa kya DIT nti mu maaso gye tulaga abantu bonna babeere nga balina kye tuyita entrepreneurial skills. Abavubuka bangi banoonya emirimu, naye wali okirowoozezaako nti omutwe gwo gwe mulimu gw'ogusooka. Tandika na kweyongerako omutindo gw'obaako ky'oyiga, nga mukyala Kalungi Bridget eyasalawo okwongerako obukugu bw'okutunga nga yatendekebwa ku Leillah, era olwakakasibwa Directorate of Industrial Training nti akuguse yakwasibwa certificate. Mukyala Kalungi akulaga ekirowoozo ekyafuuka omulimu gye kyava. Chena kukamsawa zino sijja gamba mbu nimba nkola ki ntunga curtain right now when ava ku ssomero na specializing when I general mu field mu intern yali training yali akola curtains n'ebitendi naye nalaba idea y'okutunga curtain egenda kunyangwira ngenda funa sente. Ekisooka mu curtains mulimu sente osinga amasuuti kuba oli ayinza okuwa ennyumba ye yonna like apartment ogibala okuva ku floor ya waggulu paka wansi kati ezo ziba sente mmeka. DIT certificate ekyusiza obulamu bwange entadde ku level gye mbadde sisuubira munange nsobola okulaba ku bantu abanene, nsobola ogendako mu maka ag'ebbeeyi ne mbalira omugagga ate nantrusting nga nampa ssente ze nga tazze wenkolera naye nga nkubira bukubizi ssimu. Mu certificate eyo ekirala kyenfunyemu connections ku bantu abamu kuba nguzeemu ebyalaane. I've got friends. Nali njagala nnyo designinga nga ne bwe mbeera ewaka ennyumba yaffe nga mbeera ngirongoosa bulungi, entebe ezo zirina okuba nga zinyirira n'omugenyi bw'ajja alina okulaba ekintu nga kirungi. Bw'oba olambuludde omuntu ayinza okwegatta mu kutunga ayinza kukikwasaganya atya? Bw'oba katugeze osomye like amasuuti empali katugeze mu kiyembe eno ebyo ebintu gye bisibuka material gye bazijja olina okufuba olabe nyenzeeko oyantraininze kubajjukira bwe tumala osoma tugenda for training, industrial training. Olina okuba nga obuuza oyo akutraininga kati bakasitoma bafunye ntya. Olina ogenda awo wennyini katugeze nga obasalira zino curtain n'obafuula mikwano gyo. Ne bw'aba takuwadde ssente omugamba kankutwalireyo buno obukate, kankutwalireyo no material waneeno. Kati awo ofunira connection kubanga oyo omukazi oba omusajja ayinza okukubira essimu n'agamba wabaddeyo waneeno akalimu jangu okole ki jangu okakole. Omulimu gw'okutunga gukuyingiriza ssente nga mmeka? Wiiki ennungi nga tengendedde bubi nsobola okola ng'emitwalo gange 35.
muvubuka munno musisimule. Abavubuka bonna abali eyo nga toyina certificate ya DIT okyalina obuzibu bw'amaanyi nnyo kubanga tojja funa mirimu mingi nga nze bwe nkikola ate n'ekirala kikuyambako n'okuba ng'omanyimu ku luzungu ng'osobola either basobola okuwa omulimu n'ogendako mu state house and you work for those people naye bw'oba toyina eyo certificate oli aba tagenda kwesiga kubanga ajja tuuka akugambe ebipapula byo biriwa saawa zino weneeraba nga nze certificate eyo kyenkoledde genda tuuka nga siri mu kizimbe bwekiti nga nina workshop eyange. Mukyala Kalungi Bridget amaanyi gayogeza ogawulidde oluvannyuma lw'okutendekebwa nga kati asobola okufuna emirimu okuva mu bagagga kuba bamwesiga anti kyakola akitegeera. Ekiyambako bannayuganda abafunye akatale akangi wano mu ggwanga kwe kubanga bakola ebintu nga bya mutindo nti abamu babitunuulira mu kutunga ne balowooza nti baabijjena mu ggwanga oba mawanga ag'ebweru. Kitegeeza ki eri ggwe omutunzi okusinziira ku mboozi gye tulabye nti olina okuba nga ogeraageranya by'okola n'ebyabo abantu abakola bye weegomba osobole okusinziira ofune obukugu naawe osobole okuyiga. Ngenda kutandika naawe mukulu Ssekimpi ku nsonga eyo. Abatunzi bangi okusinziira ku mboozi gye tulabye basinkanye okusoomoozebwa mu kuvuganya. Obuzibu buliwa? Okusoomoozebwa obuzibu buli ku kigambo ky'abantu obutekkirizamu ku bye bakola. Ekyokubiri tebamanyi kuteeka kulanga bintu byabwe kwe kuluwa nti oli bw'atunga essaati oba ekiteeteeyi tayinza kuteekako designed by Ssekimpi. Naye ate bali ab'ebweru bakikola. Ab'ebweru bakikola Van Hussein Kadini n'olwekyo naye naffe wano tusuubira nti engeri gye tuli ku nteekateeka ya Buy Uganda Build Uganda kijja kuvaayo okulaga bannayuganda nti bw'oba oyagala okuvuganya n'akatale ebintu byo biteekeko amannya labeling and branding kubadde kusoomoozebwa nnyo mu ggwanga lyaffe. Naye tusuubira nti ne gavumenti yennyini erina okuvaayo etegeeze bannayuganda n'abantu bonna betukoleramu emirimu nti okutunga mu Uganda kati kwa mulembe. Naye mukyo waliwo kye bayita specialization kubanga bwe batusomesa era omwana bw'ofuluma mu ssomero agamba nti otunga ki byonna takuwa mulimu takuwa njawombuulire ekitenje okimanyi tekyokimanyi gomesa kati kyakola yajja n'akwata kino n'atwala measurements ng'ate ebipimo byatutte olusimanyi bulungi kubipima naye n'atwalira omuntu akole oli agenda okugero kizza ng'otebimutuuse tasobola kinnyonnyolera oli nga yeetamu okutunga kw'eggwanga Uganda nti abatuuzi ba Uganda bantama lwa nsonga eyo. Naye tusuubira okuba nti kati association weeri etandise kye bayita clustering nti abantu bano tutandise okumanya nti abatunga amasaati tulina bameka, abatunga empale waliwo empale zibayita corporate waliwo endala zibayita okubinaga ya uniform era natugezaako okubijjamu tulabe nedda bwe tuguwa mutindo gube muki mutindo. Twayogedde ku finishing eyo nkulu nnyo kubanga mu ggwanga Uganda tewaliiwo kye babadde bayita quality assurance systems. Ani akebera ani nti senga oli abalwe yalukutunze ne wabaawo akeezinze ndaba kali mabega kakati wabeera wamukebera ojjakoza luterujja genda sokoddemu okatereeze. Nsuubira kwe kusoomooza kwa tufuna nti ebintu bye tukola tetwekakasa oluusi ekirala tetubiteekako mannya gaffe oba kampani zaffe n'ekirala gavumenti okufaayo okutwongeramu amaanyi n'okunyweza nti ebintu bye tukola byavunaanyizibwa. Tweyanza nnyo mukulu. Mwami Kisule njagala tukone ku nsonga eyo. Waliwo abatunzi abakola omwami ono byayogeddeko naye ng'ekintu kyalimu tekifuna
batugamba nti ne mu TV oba ne mu kufumba wabeerawo ekintu ekifuna kakati ewamwe mu kutunga kintu kye kisinga okufuna bitengi masaati g'abakyala masaati g'abaami kye kisinga okufuna mu kutunga kati mu kutunga nga industry ebintu ebisinga okusookerwako okufuna bya bridal kitegeza ebintu by'emikolo oba oli mu ssente by'emikolo kasooka atagana n'emikolo one ssente ziba zijja mu bulk mu bungi ate kasita weefaako n'okolera abantu obulungi ababadde ku mukolo ogwo bonna kasita abagole banyumye buli muntu avaawo abuuziza egundi ebagikoleddewa mbuuza mu ngoye z'abagole tulinamu kye tusimbako essira nti gomesi masuuti oba byonna mu ngoye z'abagole era tusobola ozimenya tulina bridal gown lwakuba nti ebiseera bino ate zino eza redmade zaleesemu obuzibu naye era kisiiru waliwo bali abaagala nti nze njagala kumpima kunze mwenyini netubeera ne changing dresses ez'abamaids netubeera n'amasuuti g'abasajja netubeera ne gomesi mishaana n'ezo egamba byonna batenye obikozesa kuti ku mikolo kati ekisinga mu bukulu byonna quality omutindo ogwo gwokola buli gwokolerako omuntu obulungi nze n'abantu abajja ewange nga bamulagirira bulagirizi nti nze kutunga gomesi naye nga kugamba nvudde mukono naye nga waliyo abatunzi abalala naye lwakuba yali ku mukolo n'alaba oli ng'anyumiddwa gomasi n'agamba nze mbuulira omuntu oyo ekitegeeza okukola omulimu omulungi kikuyambako okubanga okutunda products zo mu kutunda waliwo emiwaatwa emirala emiwaatwa emirala waliwo ebitongole bitera okutegeka exhibitions waliwo wano ng'erugogo obanga olina obusobozi osobola okwenyigirawo waliwo wali Kampala Road waliwo webatera nga kumpi ne Leillah awo abantu bangi kati baleetawo ebintu byabwe ne ku mikolo emirala wabeerawo abantu abangi osobola okusaba ba MC n'oyisawo akantu ko gwe n'oba ng'oyambadde bwambazi byokola osobola okulangira awo mu ngeri yo abanange nze gundi nkola kino naye ng'omuntu wakutunulirako obutunuzaga akituufu era ovaawo ofunyewo amasimu g'abantu mu bumpimpi ki ekifuula omutunzi omutuufu nga tuwumbawumba ku saidi yo ekifuula omutunzi omutuufu ekisookerwako kubanga alina obusobozi obukola emirimu gy'abantu be obulungi aba customers ng'ate nga zibawa mu budde ng'ate afuddeyo n'okuba noonyeza engoye ennungi kuba mu katale tulinamu engoye za duplicate tulinamu engoye ate ennungi eza duplicate ze ziriwo oba lwe lwennyambala waliwo engoye nga zifa mangu naye nga wolutunuulira lufaanagana na luli olulala naye nga fe abatunzi omanya nti n'okwatako obukwasi omanya nti luno lwe lutuufu kati tufaayo nnyo okubanga omuntu kasitoma wo omuwa olugoye lwanaayambala n'ateejusa tubuulire ku ezo material abantu bazeewale tulinamu material nga mu bitengi tulinamu qualities waliwo obutengi bwobanga bwa cotton naye bw'okyozamu emirundi 2-3 nga kyonna kyavudde mu layini yakyo mu kala yakyo ebimu oba muno mu baafu mwenyini oli mukwoza kivaamu kala biki neddala ebyo bitera nnyo okusumbuwa nnyo mukulu Ssekimpi nga tumaliriza program Pakasa omuntu atunga afunirawa mu kufuna certificate ya DIT oba okubaako n'ekintu ekiraga nti akola omulimu gw'okutunga omuntu okufuna emirimu wetwogera mu ggwanga nti twatandika okuwulira bayita ba akademiya abo abali mu kiraasi y'abayivu era ekintu ekyo bannaffe abajja okunona emirimu buli lwakusanga ng'omulimu gwe togumaze mu budde ekintu kyazzaako ddaba tewasoma
naye kitumalamu amaanyi era ne bw'oba okola ogamba saasoma ndaba yanvumye nkamutambuza naye akitegeere nti saasomera ddala naye n'olwekyo awo we mutuuse ate munnange oli aba akugambye bw'atyo naye bwe tutuuse kati twakwatagana nga Uganda Tailors Association ne DIT yatuna sente zaffe Mpereerwe awali head office zaffe nti tutandise okubanga abatunzi bonna tubategeeze kigambo okufuna kipapula ekyo ekikulaga nti wasoma era tukiteekamu nnyo amaanyi mu batunzi bannaffe abali eyo nti funa ekipapula n'abakunyooma bajja kulekerawo okunyooma n'okwongera kuba kati buli ogenda ofuna ekipapula ate bakwongeramu obukodyo obulala naddala mu kwogera n'abantu bakasitoma abo ekirala time management oba time delivery nabyo ne boogera nabyo ne bumanyi nti bw'oba okola booti emirimu manya nti omugambi lwakuna ate tajja lwa mukaaga wabona ekirala bw'aba tumaliriza mutegeeze budde kuba ffe tuli bantu ng'abakola mu offices endala ti leero lwabadde lunaku lukulu lwakuziikawo nalebo baalulese tulwaddewo mu ggwanga naye bategeeze nti sijja kusobola leero lwaggaddewo mu kiyembe oba wonna wenkolera suubira nti mu kufuna ebiwandiiko okuva mu DIT ne kijja tuyambako nnyo okwongera omutindo mu bye tukola nga twekakasa nti naffe tuli bayivu ng'abalala. Okwongera okumanya ku bukugu bw'olina kyongera ettafaali ddene ku buwanguzi bwo mu bizinensi eyo ey'ekirooto kyo era bannaffe aba DIT bakugamba nti gendayo obanga oli mutunzi oyagala kwongera kumanya batunzi bano nabo gye bali basobola n'okkuwa ennamba zaabwe oba n'omanya wa we bakolera n'ofuna okwo okumanya ate ne bakuwa ne certificate ekulaga nti olina ky'okola oba ettafaali ly'oyongera ku byenfuna by'eggwanga kuba mwana wattu oba okola. Ebadde program Pakasa nga nze Omumbejja Ndagire Leillah nkwagaliza ekiro ekirungi atakuumira mpeera ku nkuumire sula bulungi weeraba. Directorate of Industrial Training kitongole ekiri mu minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo kirina obuvunaanyizibwa okugezesa obukugu bw'abantu bonna mu mirimu egy'omu mutwe n'okuwa ababa bagezeseddwa ne bayita amabaluwa agakakasa ebyo bye baba bakuuseemu wadde nga baasoma oba nedda. DIT egezesezza abantu abasoma mu mitwalo 45,972 ng'eyita mu kubawa amabaluwa ku ddaala ery'emitendera egy'enjawulo okuli level esooka, ey'okubiri, ey'okusatu n'ey'okuna era n'endala. Ebbaluwa ya DIT erina emigaso ntoko okuli okuwa obuvumu eri oyo agirina okwesimbawo ku bukulembeze mu mitendera egy'enjawulo mu ggwanga, okufuna emirimu wano n'ebweru w'eggwanga awamu n'okukuyamba okufuna ttenda. Abaana okuva ku siniya esooka bakwewandiisa mu masomo ag'ebyemikono olwo bagezesebwe ku nkomerero ya siniya ey'okusatu era baweebwa ebbaluwa ya DIT ey'eddaala erisooka wansi wa Uganda Vocational Qualifications Framework. Okumanya ebisingawo bakyalira ku kitebe ekikulu plot 97 ku 99 3rd Street Industrial okulira na Vision Group. DIT, promote employable skills.